Yes, Faadi TV jimbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kali mufollowing ku YouTube channel ngenda gye bayita Faadi News. Mugifollowing bambi. No mutandika kubanga mugifollowinga. Mugifollowing nayo mutandika kubanga mukola ki mugifollowinga. Mukunja Ataseera ali maziga. Mama Fina yamuyambako kubanga akola ki amusasula school fees atandika kubanga asoma Makerere. Ni Makerere siyo Agobeddwayo. Ono agamba Calvin Kayanja yagende Makerere. Onaku yali agenze okubanga akola ki asaba ekifo n'akola ki n'abagamba ebigambo gambo abe Makerere ne bakola ki ne bamujjamu obwesigwa era nga omusimbi gw'amafiina ndabanga bagenda okukola ki okugumuddiza Mukunja Ataseera baganya omuwa ekifo Makerere ninga ate ssente bamafiina ali azisasula zonna eza Mukunja Ataseera okusoma amaleko asome bulungi Ekingereza abere nga akifuuwa budinda oba abere nga akikuba nga kisabula Ekingereza nga ayogera Oluzungu ekitagambika mu ggwanga erya America obudde bwakakya munange zisaawa emu ey'okumakya eddakiika 35 ssaawa ya breakfast mu ggwanga erya America mu kibuga kya Chicago. Abali Boston mbatumeddeko n'abali mu California abali Texas mbagamba nti mubanyo kubanga mufollowinga Faadi TV mikwano gyange mwina munfollowinga ne ku YouTube channel yange gye bayita Faadi News updates mbayo nazo wenkoledde video mu ggwanga lya America nga budde bwakumakya munange obudde bwakunkya mu America wenkoledde video gwenzo girabanga obudde bwanyiseeko dda naye nze wenjikoledde ssaawa zino zisaawa emu eddakiika 36 ez'okumakya ziweza 36 ez'okumakya ssaawa Mukunja Ataseera munange kisajja kyatubambi kyagobeddwa Makerere naye nga Calvin Kayanja kazaala bulwa Calvin Kayanja Mukunja Ataseera yeebuuza ne Calvin Kayanja nakola ki gwe okuntambulirangako buli ssaawa lwaki onninyirira gwe ne Fulufiga oba nabakola ki Mukunja Ataseera yeevuma abantu bano ababiri Fulufiga ne Calvin Kayanja balinga bye bamuwendulira era nga abe Makerere bagambye tino Calvin Kayanja yagendayo ku Mukunja Ataseera nga yakava ennaku lwe yali aliyo ng'agenza okusaba ekifo abe Makerere bagamba nti Calvin Kayanja yabagamba nti Mukunja Ataseera talina mpapula ezimukwaki eziyabagamba nti nazina eziraga nti yakoma mu siniya ey'omukaaga Mukunja Ataseera wadde mulowooza tekyagaanye eky'Emakerere ate nga amafiina ali asasula ssente zonna era ssente kyabika amafiina bagenda kuzimuddiza oba n'amutwala Kyambogo oba n'amutwala ku yunivasite ki omanyi nnyingi nnyo ICU nnyingi nnyo neda waliwo eya East Africa yunivasite nnyingi nnyo nyingi nnyo university mu Uganda naye nga ey'Emakerere nnungi koko ne Kyambogo nnyingi naye ey'Emakerere n'ey'Ekyambogo naye ate Makerere asingakira ku Kyambogo Mukunja Ataseera bambi gyabadde yakola ki gyabadde yasaba naye munnange byebyo Calvin Kayanja yabirinnyemu eggere sajja wattu abaana babadde balinamu kwesomera bo kati mu ofiisi gye bakamutemberera bamugamba tugenda kuwa kifoofe wano tulina mpapula za siniya ya 6 oli awo weeperegeesa otulimbalimba awe ebintu ebyonoonekedde naye nga bambi ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV gimfollowinga ne ku Faadi News gifollowinge munnange gifollowinge Faadi TV ngenda kubasaba musubscribing ku YouTube channel zange zonna Faadi TV muzifollowinge zonna Faadi News ate musubscribing Faadi TV Faadi News followinga subscribing KRTV Uganda now KBTV muzifollowinge zonna YouTube channel zange zonna nsonga za Mukunja Ataseera agenda kukikwasaganya atya kubanga abayayi bamuli bampa ku bampa Calvin Kayanja aliyo ke Makerere abe Makerere bakonfamizi ne bagamba Calvin Kayanja aliyo ke Makerere era n'ebintu byabagamba lwakuba ne Mukunja Ataseera taleta mpapula zizaga nti yakoma mu siniya y'omukaaga akanya kusaba basomesa abamusomesa bakole ki bagende bakonfaminge bali abe Makerere baagala mpapula za buwandiike tebaagala bigambo okuva basomesa abakusomesa bwe tulina mpapula nga tewazitereka kaba kaweddemu awo ekifo kiba kiganye Mukunja Ataseera musajja wattu ali mu maziga agamba ne bannange n'ebyobwerere bigaane nfunye omukisa
bampedde sente school fees byonna byonna nsome oluzungu era nabyo bigaane mukama ani yankunamira oyo ani anfuuyira emmindi oyo ali so confused musajja wattu bambi takikkiriza Mukunja Ataseera takikkiriza naye kale akolimidde Calvin Kayanja n'agamba nemwe njagala obeere ng'osala emmotoka ekukube Calvin Kayanja lwaki munninnyirira lwaki munteekako mumwa buli saa ne munnyira ne muntambulako nabakolaki yeebuuza kyeyabakola naye takolaki takitegeera ngenda kubasaba musubscribinga ate munyige ne kale comment section weeryawo obubaka buntira mu comment section tosigale nga followinga Faali TV UG abali Bahrain batumiddeko n'asinziza mu ggwanga erya Oman nti mwebali nnyo mwebali ddala okubanga mugifollowinga bamuyita Mukunja Ataseera ali mu bulumi obutagambike Makerere akafo kagenze baaba akafo kabyamye kawese bamumye akafo musajja wattu bagamba n'akafo bansasulidde tuition byonna okumanya nga Mukunja Ataseera yabadde aliddemu ssebo nga ssebo mama Fiina agenda mumusasulira negundibwa abaana mwe basula ostero ozajja gwe n'okuzanya buli kimu nga bagenda kimukolera ku bwerere nga ye agenda twalayo mutwe gwe